It's alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange kulisaayo nnyo bwakedde we bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV era nga okola kyamaanyi nnyo gwe ali eye ampuliriza. Muhoozi Kainerugaba agenze mu maaso n'okuyozaayoza ekibiina kya NRM naddala ababaka ba paaliyamenti saako ne sipiika wa paaliyamenti olw'okugamba olw'okwolesa obuvumu olw'okuyisa etteeka eriwozesa ba civilian mu military court. Bali bajaguza bali mu kusakyantya bagamba ekyo nakyo kyawedde naye bino byosaanidde okuba ng'otegeera wammanga. Oli ku UG Update TV gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo nammwe sibeerabidde kuba nkimanyi temuva ku UG Update TV mwebale kwetwa kugamba kutwala mwoyo gwo ogw'obutafa okubanga mufiiririra channels zammwe zino okusobola okulanga mutambuza ekigambo ky'enkyukakyuka wamu n'okulwanirira eggwanga lyammwe. Kaakati nno senior leaders okuva mu Uganda's military establishment bavuddeyo ne bapraisinga Uganda People's Defence Force Amendment Bill 2025 nga balandmaker abagenze maaso mu military okuteekawo discipline saako ne national security saako n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkowa eryo. Newankubadde ba MPs abali ku ludda olw'opposition ne legal expert baraisinze fresh alarm okubanga bagenda maaso n'okutwala bbiiru eno mu constitutional implications olw'okubanga erimu constitutional implications era bagenze maaso n'okubanga bewera nkolokooto nga bagenda ogitwala mu judiciary. Bbiiru eno egambibwa okuba erifindingibwa scope of military jurisdictions nti yabadde eyina ebirumira bingi nnyo era nga teyina jurisdictions teyina buyinza bugikugira kubanga ewozesa ba civilian okukosa n'embeera eziri mu bannansi mu ba civilian engeri gye bayinza okutryingibwamu mu kooti eno. Naye newankubaddeyo byabaddewo ebityo nga ejjudde ebirumira bingi nnyo Parliament masekati mu objections mu kugigaana mu opposition lawmakers abagenze maaso n'okulumiriza gavumenti eno okubanga ekozesa amateeka ng'egenda maaso n'okubanga eteekawo okukola ebintu ebiri unconstitutional practices saako n'okusuppressinga n'okugyawo abatayina bwasiriza abali decent abatayina kwegamba kye bamanyi ku nsonga eno. Gavumenti newankubadde byonna byabaddewo Parliament yagenze maaso n'okuyisa etteeka lino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mu statement eyagenze maaso mu UPDF spokesman wa spokesperson Colonel Charles Magezi ng'agenda maaso n'okucelebratinga development ne victory obuwanguzi bwe baga nti bwe bafunye nga bo aba Uganda People's Defence Force saako ne commander in chief Mwami Yoweri Kaguta Museveni bagenda maaso n'okwewaana nga bapraisinga nga ye bagenze maaso n'okuwangula olutalo luno era nga bagamba we congratulate President and CIC, the people of Uganda, the entire UPDF fraternity for the significant achievement gye bakoze. Colonel Magezi bw'atyo bw'agamba. Wabula reflection eno egenda maaso n'okubanga ebyozaayoza aba military nga we bagenze maaso n'okufuna successful results n'okuteekawo revolutionary discipline process mu ggye lyabwe. Bagamba nti amateeka gajja ddiringa ne armed violence criminals ne information ejja okubanga eri mu military political groups oba okawulidde ako data ne information eva mu militant political groups aba bagambibwa okubanga basubvertinga democratic process n'okwensuwalinga national security. Kakati nno bino bagamba nti bwe banaabanga bimenyeddwa bajja bifikisinga
wabula obuwaayiro obuwulidde n'obuzito obuli mu tteeka lino bino ebimu muyinza obba temwabiwuliddeko mu kkooti naye neebawulirawuliza information ali mu kaguruupu nti waliyo akaguruupu akenyigidde mu military politics oba politically nga kagenda mu maaso n'okubaako kikawakanya ogwo nno gujja kuba gufuuse gwa naggumala kitegeeza oba oyingiridde masholo ebyo byonna muyinza obba temwabitegedde nga mugenda mu maaso n'okuwanika enkwawa zammwe nga muyisa etteeka lino naye etteeka munammwe lijja bafundirira mujja ddiwulira. Kaakati nno Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba yagenze mu maaso naye kwegamba n'okuteekayo statement ye n'okupraisinga Parliament olw'ekirowoozo kyayo eri Speaker Anita Amongo era ng'agamba nti nze njagala okwebaza Speaker wa Parliament Anthony General, Minister of Defence, the Chief Whip of NRM and all NRM MPs abagenze mu maaso n'okuyisa amendment UPDF bill General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba leero tuprovinze nti waliyo abatatiitira abalina omwoyo gw'eggwanga ogutatiitira era Uganda ejjasigala ebajjukira era ejjasigala ejjukira commitment yammwe gye mukoze era Mukama Katonda agende mu maaso n'obba briefinga. UPDF amendment bill eno ya 2025 yagenze mu maaso n'okuintroducinga 84 new clauses nga mulimu 30 eneno ng'ekkiriza okutryinga aba civilian under exceptional circumstances kwegamba n'ebintu ebimu ebiyinza okubanga bamunokolamu okubanga bimutryingisa mu civilian court era liwa amaanyi military courts okutryinga aba civilian abasiŋŋaaniddwa mu possession eza military items ebyambalo emmundu engatto ebyo weebityo abo nno aid soldiers abagenda maaso n'ocommittinga criminals ne ba individual nga beegasse wamu ne military operations lijja kuba nga libakwatako. Opposition MPs omuli Honorable Moses Okoni Jr. and Honorable Muhammad Nsereko bageze maaso n'okulabula nti law violent okuva mu 2021 Supreme Court ruling ne Anthony General versus Honorable Michael Kabaziguruka ono nga yali ava mu kibiina kya FDC basanga nti ba civilian tebalina kubeera nga batryingibwa mu military courts okujjako nga waliwo clear defined egamba ekkiriza ng'olaba kino kintu kisoboka nga tekyebeereka ng'oggyeko several tempts egezaako okudireetinga armed controversy clauses eziri mu bbago lino saako ne NRM majorities abagenze maaso n'okulonda ne bafevalinga etteeka lino newankubadde military amendment bill eno egenda maaso n'okubanga esafeguardinga discipline okuteekamu empisa behavior neeyisa wabula tebannyonnyodde engeri ki gye linaakugiramu military obutenyigira mu political oba mu political climate naddala ku ludda olw'opposition wabula newankubadde bino babiyisizza yo opposition yagenze maaso ng'egamba eri mu kuteekateeka baalooya baayo basobole okuba nga bakuba ensonga eno mu kooti okuba nti nno bagiyisiza mu ngeri emenya amateeka ate era nga bakoze kye bayita contempt of court banyoomodde court orders okuva mu Supreme Court kuba yali yayisadde ekiragiro tetteeka lino terisaanidde wadde n'akamu n'akeddagala so nga batuula mu kakiiko kabalamuzi baako tebalina na bumanyirivu tebalina experience kubeera nga bawozesa ba civilian mu kootisi zaabwe newankubadde ebyo weebiri Speaker Anita Amongo yanaabye ensonyi mu maaso n'ayisa etteeka lino olw'okuba nti nno balina bye balaba bya personal interest
tebalabye buzibu buyinza kivaamu. Bagenze maaso n'okukwata bannayuganda abali mu bukadde 47 babuweeyo eri mu mikono gy'amagye. Ng'ano twalabyeko bulabi ejjo ly'abalamu Aaron Kiriza looya wa Besigye ng'agenda mu maaso n'okuba nga akola kasiled mistake mu kkooti eno ey'amagye. Naye twalaba mu in unconditional way ng'omulamuzi amusindise eruzira yeebakeyo ebbanga lya myezi 12. Oba ekyo ekintu okugezaako okitegeera. Kati kino kikulaga kooti ki gye tugendamu oba nabaani abagenda otandika okuba nga bakufuna kugamba bali mu buyinza bw'obulamu bwa bannayuganda. Oli ku UG Update TV k'osinzira obba ng'otuwuliriza era nga mbategeeza nti mbaagala nnyo. Mweraba.